Nangaba kusibudde naye bwera eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira Buterevu nkwaniriza nnyo omulungi omulabi waffe wa Delta TV oluprogramu ebintu bizibu naye nga olwaleero ndowooza njawufumuko nga bonna essaawa eno tusimbula tugenda Gombe egombe eyo kyalo bakiyita Jumbi ng'eno nno tulina omuntu gwe tugenda okulaba tugenda kumulaba mu ngeri ey'enjawulo tumutwalidde ku bintu tugenda musanyusaamu tugezaako naffe kukyusa ku bulamu bwe naye oyinza okwebuuza ate ono gwe tugenda otwalira ebintu kikyavaawa kyali kitya n'ebiringa ebyo tuba tutambula ebyo gye tutambulira nga tuli ku bintu birala nnyo bwe tutyo nno nga bw'omanyi nti oli mupya mu kitundu ogezaako okwetegereza embeera eno nno gye twazuula jjajja famire erimu abakadde 2 n'abazzukulu oba oli awo naye mwana ttu embeera nga tekola ki nga tesanyusa abantu bano balina ebizibu byabwe bo nga wetera okubagamba wano ku programu ti buli muntu alina ekizibu kye leero tolidde emmere omulala ye yalidde n'okusuula n'asuula so oli mmere si kyekizibu kye alina kizibu kirala kyokka ate ono emmere kyekizibu kye kale no jjajja ye ekizibu kye kusingira ddala kaali kasukaali yalajja nakasukaali kale nno mubamu ku bantu baffe bafaanizi baffe beevaamu yasobola okuwa omukadde ono ku kasukaali tukwata Masaka Road nkujjukiza nti tuli mu mbeera ya COVID baserikale bangi nnyo ku makubo okucekinga kulinga okucekinga so tetumanyi tuyitawo naye kyemanyi tujja kuyitawo sobola okugenda okulaba ku jjajja ono mbajjukizaamu nti akaseera si kalungi nnyo abantu mufiiriddwa abantu bamwe kitalo nnyo kitalo ddala wabula twongera okusaba Mukama Katonda okubagumya ate naffe twongera okubeera ab'empisa tugondera amateeka masikiti za mbale nze sijambadde waneno kubanga ndizeka naye era wano ndaba ne Simon ogenda kulanga ntaddeko masiki yange engalo tuzinaabe sanitizer tumukozese kusaba nayungako tugende ate ejjumbi tulabe nawe wetegereze bulungi nnyo kiki ekigenda okubeerayo omuntu ono agenda kusanyuka atya agenda kukola atya like omuntu okusulako okuwa ebintu nga badde tosuubira omuntu ayiza kusanyuka atya so nkusaba nayungako tugende tulabe omukadde ono ate tulabe kiki ekigenda mu maaso tova
nga bwe mutulaba tuli mu lugendo twolekera ku kyalo kye bayita Jumbi gye twasanga Jajja. Tufunyemu okusomozebwako mu kkubo nga bwe mubimanyi okusala districts n'ebiringa ebyo kubanga eno wala nnyo Butambala n'ogenda eno munda naye era bwe bakitegedde nti munaye tuli bannamawere bagamba wange mugende tulina kyabugakolera so ab'e Kampala babadde ttaafu nnyo ate bwe tuyingidde n'ekyalo bo ne babeera bwe batyo naye tumaze ne tutambula era ofcourse tugenda kutuuka era nga tugenda tuuka bulungi so tukusaba tovaako tubeera naffe tutuuke wa Jajja ate tulabe essanyu lya kasikaali ligenda kubeera litya. Okay, bano nga tubategeezezza akaseera kano kennyini tutuuse mu kifo wano awa Jajja tamanyi nakumanya naye mulabye alingizaako ngolo agamba oba wano baani kahale nnyabo omumanyi oba tondabangako kamala mumaanyi amaaso gakaddiye Jajja oli otya tufudde covid tomutya omanye ekiri e Kampala kale ssebo nina bannange mbabuzizanga nyimiridde tekikola makulu mbooti nane Jajja oyagala ebifaananyi oyagala ebifaananyi oli otya bannange bane manyi ngenda songa lumonde ayidde ate nze njaganya obuno obwebikuta ono wangenda olya era twamufumba tumuteekako ne maaka wange nteekako eni olita Jajja otya bannange ekibuga kiri kitya bantu bafa abantu bafa mubiwulire eno abantu bafa mwana nayinayo omuzukulu nafa mbadde nga nti yajja mwana namuga nti abaana baweereze eno mu kyalo wakiri goosigale mu kibuga ng'oliwooko naye munnange olina abaana babiri oteekeko emmere ate tokola ogera okusaba Mukama Katonda Yezu atusaasire sinna mbadde sinnakafumba sirina sukaali abange atandise kasukaali tewali nga luli tewali sinnabuteekako akaja bakwakaliolinaye ate olowooza badde atujjukira omwana akanyamako akanyama nkalyawo lwaki nkubya amabega otonkuba nga nteredde katereere Jajjaye ayaganya ebintu bya kamera okumukuba nga ateredde ne bwofa abantu obalaga kyolabye abantu bano twagendanga eggomba mubalaba omukadde ono mmulaba nteredde taata mwali omwo mu nju oba omukyala atuuse taata ntuuse ovaawa omuliro tukukumaaba ova kulima ate munana akolaki oli otya yendi maama muli mutyeyo kugambye amaaso tugende bulungi gagenda kuzibira ddala naye tulinde I think tulinde bagire tuve mu lockdown tukushime tukutwale mu ddwaliro tolaba nayanziza nabamuzi mukama aba leero tukomanyi era bwemwe bennyini otujjukira ane manyi werabidde kyalakazijja okuma omuliro so obulamu kati buli butya buli awo butyo sina amagezi okuva ku makiwera tonanywa kashayi ate nali kanywedde ate kuluma sente polisi ezigula kasukaali ozeggwawo kasukaali kasukaali kafuse kasukaali
Sukali uli wakati kunyo kachayi nga kalimu ka sukali. Mpomerwe. Jajja batukuba ekifaananyi. Sama no gatukuba ekifaananyi. No. Sembera wano. Sembera wano. Neza nange jajja. Sembera. Twembera wano. Gwe dera wano batukuba kafaananyi. Anatutwala okufulaga yeriga ate. Dindako. Mu butobo, mu buwalaabo, nganzi. Wali ero oyaganye ebifaananyi. Nnyo. Nnyo mukwano gwange njagala nnyo batu. Oyaganye. Muyite wuyo mumpya mberewa. Naye ajje bamukola ekifaananyi. Amberewa. Bannange. Okufa kuzibu. Nze nina ekifaananyi kya mulamu wange enkambu. Oba yakola atokuganya abazzukulu abo bonna bonna abalimu omuntu ogwo nkirina muno mu nju. Mulamu wange muganda w'oyo yafa naye mannaye yakuŋŋaanya. Jangu tukwena kafaananyi. Jangu mwami. Mwami jangu wano. Annange kiri wano twatusedde wano. Jajja mukyala jajja mwami n'abazzukulu. Bifaananyi. Yamanyi nno omugaso gw'ebifaananyi. So, era ngenda gwanguya. Tusooka kyayi. Sookako kyayi. Yanguya. Kati ye simanyi obadde oteekeddeko nvaaki. Ate nva sinaziraba. Amala okuteekako kyayi. Mwateekako kyayi. Tuteekeko lumonde. Tuteereko kibisunsasunsa binnakati. Sibirya. Jajja. Bana ngono jajja yetalya bisunsasunsa. Era temuddawo ne mugamba oyo omukyalo simanye ebivaavava biri awo. Nedda. Sibisunsa sibyagalira ddala. At least olyamu lumonde omukalu. Ndera nze ndya lumonde omukalu okulya ebisunsa. Maanyi gati ngenda kulwana kukwata N'ekyo kyayi nga ntudde awo. Anti ono yampeereza ebbinika nfuke mu kikopo kyange. Nafuka ku kugulu. Wali tolaba? Ate ndaba. Lwaki mwamuleka yefukire kyayi? Kati gwa buli kimu kye. Si bwe kiri. Gwolina okumulabira. namulabirira ndekera okukola ntabirira maaso ate abalala banajja okunsaba emmere aye abangi bondeke nabadde ku maaso kati ani alabirira ebbwa kati ani alabirira ebbwa owejjanjaba akagolo kenywa kenateekawo bwenti akaki akagolo akagolo kano kebazingamu ekipapula kabazinga mu byayi akagolo bannaye abatamanyi kagolo sikategeera akagolo ddagala ekitegeeza era omusajja yali ndagirira yali akola obukolo buno n'agamba nti bwoba bwaliko oteekawo akagolo oteekawo mu bbwa kwakatula sizita bannanga tamanyi kagolo kalinga nfuufu okajja muki mutaaba bakalya abakazi bakalya buli abakazi twako wano kawonyaki jajja mpozi tolaba leka nefukireko kawonyaki bakazi okukanuna abakazi bakalya bakagula wano nebagenda nebateekemu bamanyi bakanyobo bakanywedde kale kane kankomeko alaga jajja bateeka mu nnyindo nosanga mwami akuba ekifaananyi teeka mu nnyindo omwami akuba ekifaananyi nedda mbitegedde ebyo biriba bannalwanda
Nedda. Bino byasimuza. Sasa cho? Kati olw'okubonaku olwaleero saagadde ogambe nti bannange ate kasukali ate biki kubanga okwogedde nga twakatuuka njagala onnyo ku kacaayi nga kali mu sukali wabaza bali abakulaba taata neyanziza neyanzeege ne bamaama bonna mutunule wali babakube akafaananyi mabasaniika mmere yafeberewa n'akafaananyi n'abaana bwe bajja obaga nti mulabye abankuba akafaananyi kale mubamanyi kale tugende wali mmotoka tujjeyo ebintu byaffe nga kacaayi bwe kajja nga tebanaba kunywa caayi so kaakati naye jjajja togwangako wano kigwo nze nerali ani oli onywa enguuli wangi naye kati waterera sikyagikomba olwotandika ddi nagamba nti bwe ndimala okuzaala enda kunywa omwenge ekitegeeza wali tonazaala nga tonywa nali nkyazaala omwana omwerabira onyotamidono ng'ojjukira mwana anti ogenda ng'ojjukira omwana ogenda ozunga ogenda ozunga ng'ojjukira omwana kati oguvaako ddi mbadde ebbanga ddene siwalagi bannange baba tukube ekifaananyi wano bannange mukiweewoli bannange nga tukwati bannange ndabirawa bannange nkole ntya kuddemu ate oba nkuweeke bulwesi ku mugongo bwe nti taata wano muweese nze mpeeka teekaawo ku lubalaza tunula eno nze omukadde nze mpeeka omuvubuka tulayo olabe tunyumye bannange tweyanzeege bannange kyemunkoledde mukwate babiri tojja kusobola mukwate irandulu eno bannange kyemunkoledde ayi mukama katonda wange fukabira wansi ne mwebaza ayi mukama mwebale we mujje muzeewo bannange we mujje muzeewo baana bannange mukyala omukyala wawano munange kati nagaye bali munange nga we bali nnyo we bali Endulu bannange endulu mwana kyankoledde muzikulu kyankoledde bannange ono kyankoledde munkwatireko mu ngalo Mama munange tulaba kuki mama tulabira wabambi gira ne mweyongeze ejo bene muja kuzita esanyuse wanya kanyako akanya kuseka sukali okalabye kalabye kasuka simanyi nakumanya bannange tugende tunywa kacaayi ate basanze sinnakanywako ngenda kukanywa ezo zireke munye gutwale ebyo bitwale udungulu gutwale kaya kukanyama bannange zansanyusa okulawo odandooza okulya ku nyama ebyo binyeebwa muteeka wali kabalaza eno gimanyi bannange ndabirawa bannange wakomadde okwesiga ku kizigo
bulungi maama. Wajjegaze. Banne bandizzeemu na muwoja ye kamera. Mwatukube. Era. Mama. Okoze munnange. Katonda weebale munnange. Amina. Wajjozeewo. Katonda atonda ono. Ate tufune ebisinga kaamu. Muliseewa mukubo. Tebabavunaana. Tuyitawo tebatuvunaana. Amazima genye. Tugenda wali. Nange mwebale nnyo mwebale ddala. Nange mwebale. Oba tukole tutya? Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Omunyo baguseera. Kilo ya 13. Bannange mwebale nnyo. Omusujja kuluma kana mu nnyumba bakuwa empake. Nono watijjano gano ekintu kyokka. Omunyo gwa bbeeyi. Laba ekikame ky'ebizigo. Bannange wano mukwateko wano yimirira awo omwana omuwadde empeke zaituni wamirako mmeka omwami wange avaayo ataalaga wadde wano ambeera wano mu maaso ambeera wano mu maaso jangu wano wano yimirira wano kuba kino waliwo kirabyeko Ebintu bikumaze amaanyi. wano Sanyimbirwe mbaddeko. Tuuna baleta chai. Okay, bannange. Tuli waneeno. Tulina jjajja mukyala, tulina jjajja mwana, tulina abazzukulu bonna. Ebintu byatuuse naye nga sinnaba kugenda wala. Njaga kukyala akaseera kaneeno okwebaza abantu abakulaba. Abantu wabasanyusa n'omwami wo kale. Nebagamba maama, omukyala akabye kasukaali. naye nga bankoledde. Tunaakola tutya okubeebaza? Era kati tuli mu kubeera tugenda beebaza. Naye bw'obeera tubankoledde. Batukole. Oba oli wala. Oli wala. Bakoze. Bakoze bannange. Kakati bino byonna nga sinaba kwogera abantu abo byammwe. Tweyanziza. Abantu bawulire ne bagamba jjajja mukyala anywa ebikopo ebimeka nga jjajja mwami tanywedde kikyo. Kati bawe flasika Egendamu ebikopo nga 3. Gijjemu flasika yo. Njagala nnyo kasha kubanga naye mwami ya 5 nina anywacho. Kakati bikopo 5 bibye ekimu kyejjajja mwami okitegeera nkitegedde. ne bagamba jjajja tanyirireko baga okulanga wesize ku kizigo n'abazzukulu bo Bannange mukube mu ngalo. Mwebale nnyo bannange. Mwebale. Oho. Kirabe. Ekyo kiraye ekisigo. ne bakuwa sabbuuni ne tweyanziza jjajja mwami n'abazzukulu bo boze nga bulungi. batukule. Kakati jjajja twagala munaye kacaayi tulina okukanywera eno nga te kasukaali kali tukaleese obuzibu obusawo bubiri bwa sukaali naye noteekamu ekisesi sisobola nja kunywa nze manyi okekkereza olaba nnywa kiro nenkekkereza. Mwebale bannange. Emboozi ya jjajja bannange nga mugiraba njagamba bajjajja sagala kubawula nga bwe mugiraba. Well tusekamu naye ate okuseka oba okunyumirwa tekijjaawo buzibu bwe balina.
obudde bwetulina tububala bubazi njagala kaseera kano kenyini tugendeko mukuumulamu wabula bwe tuva mukuumulamu oba bwe tudda tugenda kugenda maaso kubanga ebyokugerako tukyalina bingi tovaako embeera tempisisa bulungi n'akatono